Ekimu ku bisinga okusoomooza abasomesa abantu ebyobulimi y'entambula ey'amangu esobola okutuuka mu masoso g'ebyalo naddala eyo awatasobola kutuuka mmotoka. Olwaleero Minisita w'ebyobulimi, obulunzi, obwegassi n'obusuubuzi era avunaanyizibwa ku bulungi bwansi Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo akwasizza ekitongole kya Bucadef Pikipiki empyattuku okugyongera ku mmotoka yaweebwayo okutalaga ebitundu bya Buganda wakati mu kusomesa abantu ebyobulimi. Ebya piki eno Kiweereddwa Obwakabaka ogende otuukirize emirimu Bwabadde akwasa ekitongole kino entambula eno, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo ategeezezza nti Obwakabaka bugenda kwongera amaanyi mu kusomesa abantu ennimi ey'omulembe nga butuuka mu masoso g'ebyalo era wano waasinzidde n'asaba abakwasiddwa pikipiki eno okugikozesa emirimu egyo egigiweesezzaayo okusobola okutuusa obuweereza mu bantu n'okuzza Buganda ku ntikko. Obuvunaanyizibwa bwammwe bumanyiddwa bulungi naye bwe tugenda tubongeramu amaanyi era ne kye tubasuubiramu mukimanyi nti kaakati twagalira ddala okulaba nga tewaliwo muzungu bwaga nti wali stone eriki nga buli wamu wonna mufeffettawo musobola okutuukawo gano gakyali mabaga. Tujja kwongera okusinziira ku bibala bye tunaaba tufunamu. Tulina puroguramu yaffe eyammwanyi terimba era nga bwe tukubiriza n'abantu okulima emmere emala n'ey'okulya, tulima ebitooke n'okulunda. Akiikiridde ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Bucadef yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'entambula eno ebaweereddwa egenda kubayamba okutuuka ku bantu b'abeene naddala abo abalimi abali ku mutendera ogwa wansi ddala. Nga bwe mumanyi nti emirimu gyaffe gya bulimi n'obulunzi, emirimu egyo tetugikolera wano naye tugenda ddala nituuka ku mulimi nga Ssenkulu bw'ategeezezza. Tulina naffe abaweereza baffe abali mu masaza ag'enjawulo. Pikipiki eno egenda kutuyamba nnyo okusobola okutuuka ku mulimi n'omulunzi mu kyalo gye bali. Omulamwa gwaffe kujja abantu baffe mu Buganda mu bwavu. Ssenkulu w'ekitongole kino omukungu mugenyi Musenze Robert agambye nti ekitongole kino kirina woofiisi mu buli ssaza ekibayambyeko okutuuka ku balimi kyokka n'alaga obwetaavu obw'abantu okwettanira obwegassi kibayambeko okwongera okukulaakulana n'okufuna mu byobulimi. Okusomoozebwa kwokka kwe tulina nti abantu baffe bakyabulamu omulimu gw'obwegassi era nga wano we tusinziira tubagamba nti abeegasse mutuyite tujja kuba nga tubatuukako. Muyinza okuba nga temunnakola kibiina naye nga mwekuŋŋaanyizza abantu 30, abantu 100 nga mwekuŋŋaanyizza wamu ne mugamba nti ffe twagala omusomo okugeza ogw'ebwegassi twekozeemu tutya ekibiina twagala okufuna ku bintu ebyo gavumenti byewa abeegasse tubagamba nti mwegatte tujje tubakolemu omulimu. Mark Jackson Kasule, BBC Terefayina, Gambuuze.